Yes, Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawana nnyo gwe akyatambula naffe ku mukutu ogwa Red Zone TV. Nyongera okubeera nga nkutegeeza, nyongera okubeera nga nkujjukiza nti bw'oba tonna subscribe nga kikole y'engeri yokka gy'ojja okusigala ng'otambula naffe. Ate era genda otuwa ekigalo kubanga bwentera okugamba nti gy'okoma okulayikinga, gy'okoma okuyambako information okubanga ate etambula buli muntu yenna gy'awangaalira gy'asinzira okubanga gy'atulabira n'abanga amawulire tegamuyitako. Omukulu amanyiddwa nga Norbert Mao jjukira nakugambye nti ensonga ze zamaze dda okubanga zatuuse mu kabineeti era nga wetwogerera zigenda mu palamenti. Palamenti eno gy'omanyi obulungi ennyo ng'ababaka abalimu naddala abeefuula ab'oludda oluvuganya bangi bakolera Generali Yoweri Kaguta Museveni era nga be bamu bano be baayisa etteeka mu mwaka gwa 2025 palamenti y'emu baagiwa emiliyoni 5 buli mubaka, only 5 million Uganda shillings ne bakyusa etteeka ne bajja ekkomo ku myaka omukulembe ku bisanja omukulembeze w'eggwanga bye yali alina okubanga akomako. Jjukira before 2005 omukulembeze w'eggwanga yali tasukka bisanja 2 nga bw'olaba Kenya bwe kiri, wabula abasajja bakulu ne baweebwa emiliyoni 5 buli omu n'abanga bakkiriza ne bongera Museveni okubeera ng'asobola okufuga beyond ebisanja ebibiri. Mu kalulu aka 2021 nga tukagendamu mwaka gwali gwa 2018 ebifaananyi ebyo sijja biteekawo wano biyinza okubanga bijja kuleetamu obuzibuzibu. Palamenti y'emu ng'ekubirizibwa Rebecca Kadaga eyavuddeyo n'alaajana nti baagala kubeera ng'ate bamumiza omusu. Palamenti y'emu baabawa ababaka obukadde 80 ne bakyusa constitution y'eggwanga erya Uganda. Ng'olwo baali bajjawo ki mu kalulu ako oba mu biseera ebyo palamenti eyo baali bajjawo ekkomo ku myaka, wali mu kusooka baali bajjawo ekkomo ku bisanja omusajja abeere ng'asobola okufuga beyond ebisajja ebibiri. Kati mu 2018 baali bajjawo ekkomo ku myaka omusajja abeere ng'asobola okufuga beyond emyaka 75. Kyova olaba nga nakati akyasobola okubeera ng'akalakata eggwanga erya Uganda. Palamenti eno eriwo olunaku olwaleero mu mwaka gwa 2024 batandise enteekateeka ez'okulaba nti bagenda kukyusa akawaayiro ako ak'okubeera nti omukulembeze w'eggwanga tetumulonda ffenna, tetumulonda generale okuggyako abo bokka abali mu palamenti nga be bagenda otusalirawo notutegeerera ani agenda okubeera president. Nina wano ebirowoozo bya bannayuganda bingi nga ffe bw'otumanyi wano ku mukutu ogwa Red Zone TV nti guno omukutu gwammwe buli alina endowoozayo tugiyisaawo. Waliwo wano omu ku basajja bannabyabufuzi, omu ku basajja abategeera ebintu era nga zenga ebigambo abyogera tuzenga tubikuwa obanga obadde otugoberera nkakasanga eddoboozi lyogenda okuwulira si ppya mu matuugo okujjako gwe eyatandise otugoberera olunaku olwajjo. Omusajja ono alina amagezi gaawadde eri bannayuganda ku nsonga za Norbert Mao, ku nsonga za palamenti n'ebirala byonna ebigenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda. Ngenda kuwa eddoboozi lino nkuwe endowooza gy'awadde gye ndowooza toyinza butajagala bw'oba nga okkiririza mu nkyukakyuka, bw'oba okkiriza nti constitution w'eggwanga esigale nga bw'eri, wabula kanzijewo akalango kano nzije tubeere nga tetugenda tusimbula n'eddoboozi eryo mukutu gwa Red Zone TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'eddua. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku ddua okuvudda nedda eddua zaabaawo, eddua zisomebwa omuntu n'otereezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes, tukyagenda mu maaso n'okubanga ate tukutuusaako nga bwe nkugambye nti nina wano eddoboozi eryomu ku bannayuganda ab'enkizo, abantu abategeera ebintu ebigenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda. Omuntu ono njagala omuwulirize bulungi nnyo, njagala eddoboozi lino lye ngenda okukuwa oliwo obudde owulire oba advice ye osobola okubanga ate ogyongerayo. Nja kukusaba obeere nga ate obeera attentive era okawa obudde kuba kawanvu mukko, naye ate ng'ensonga esinga obukulu eri mu bigambo by'ogenda okuwulira mukutu gwa Red Zone TV kanzija ate tubeere nga tweyongerayo mpola mpola. Sibambulire Patrick nze ndi wonze nkutwalaganya kansooke nkuwe bino then nzije tubeere nga tweyongerayo. Musibye mutya nno aba Red Zone
abaweereza n'abawuliriza mwenna. Mbatumiddeko naye nze ku nsonga ya Mao ndowooza nti bwe kibanga Museveni yali aguze paalamenti miliyoni 5 ne bamuyisizaawo term limit n'abongera ssente ne bamuyisizaawo age limit, olwaleero ng'abaakola ebyo naddala abaali ku opposition nga bonna abasinga obungi abawadde ebifo mu gavumenti ye n'abalala nga bakatuntu bakyayingira mu gavumenti ye, kitegeeza nti ne bwe kinaaba kyetaagisa kuwaayo buli mubaka nga bamuwa akawumbi kalamba akashiringi ya Uganda ajja kkabawa. Tewali kubuusabuusa, bonna ajja kkabawa. Obuwumbi 1,000, 500 oba obuwumbi 600 oba 700 oba 1,000 Museveni ajja buwa ababaka kubanga weebuli. Era ababaka bonna be tulina abayinza okugaana omuwendo guno ku 1,000 kujja kuba ku 1,000 abagamba nti opposition be tutalina kujja kuba ababaka 3, kubanga kino kigenda kuba kyakutunda nsi ti Museveni agenda kugula Uganda trillioni 1 oba obutawera, bw'agenda okugigula forever agifuula obwakabaka bwe. Kaakati bye twalabako byonna paalamenti eno etuyisiza mu nnaku nnyingi nti yeyajjawo age limit, yeyajjawo term limit, yekulembedde okubba ssente y'omusolo nga bazeegabanya n'okuziwa Museveni. Tebasobodde kuyamba ku bannayuganda ku byanjigiriza, ku byabulamu, ku mbeera yonna ebanyigiriza okutuuka olwaleero. Kati bwe tudda bwe kubagamba nti tubakwasa eggwanga nti batandike okusalawo ku ebyo mu kifo ky'okubagoba, tuba tukoze ensobi ennene ennyo. So nze ndowooza nti mu kaseera kano singa tukikkiriza ne kibaawo tewagenda kuddawo kuba nakyo kigambo kye bayita opposition okuggyako eyo Museveni gy'akkiriza okubaawo. Nti singa Museveni ava mu kalulu kano nga kagenda musanga mu paalamenti, kati amagye ne poliisi n'ebitongole ebirala ebyokwerinda bimala bulungi nnyo okugenda mu buli constituency okulwanira omuntu oyo gwe baagala ayitemu era ng'ateeka okuyitamu. Aga amagye gaba gamala ne poliisi okukola ekyo ku babaka 500 oba 600. Obwo busobozi we buli, buli constituency n'ogiwa oba buli kitundu n'okiwa amagye 10 oba 20 basobola okuwanguza member wa parliament gwe baagala. Ate ekyokubiri, parliament kasiteetunda akalulu n'ekisamu ekiteeso kiteeza n'okulonda kuba tekukyalina mugaso, muba mulina kukkiriza bukkiriza. So my advice eri bannayuganda, bye tulabyeko tubirabye, bakabaka bali ku mpingu, owa Buganda twakamununula nakati takyasobola kulamula ggwanga lye, owa Lwenzululu ali ku biragiro, owa Bunyolo wa Mukasana, owa Busoga yebamuzanyisa nga ddole, owa Toolo situmanyi. Kakati nga tuli mu mbeera efaanana bw'etyo, kyetusobola kati okukola ekintu kiri kimu kyokka, amagezi gempa bannayuganda. Buli muntu akwate ejjambiya, effumu oba enkumbi. W'olaba omukulembeze yenna ng'akugamba nti wa paaliyamenti, era najja n'akugamba nti ekiteeso kya Mao tetumulinza akireete, kubanga kye bagenda obbagamba ekyamazima tebasobola kugaana ssente ezo zigenda kubaweebwa. Naye bajja bagamba ekiteeso kya Mao tetugenda kukigaana kukijja katukirinda akireete, era bakulage bakusomese, bagenda ku ma TV na ku radio bakusomese ebibi ebikirimu. Naye banaatuuka okikubako akalulu bajja bagamba nti tuli batono.
era nga kituufu batono naye nga wano babateeka mu mbeera ebagumya nti oluusi banaakolawo ekintu eky'amagezi ate kye batasobola kukola. N'olw'ensonga eyo mukwate amajambiya, embazzi, amafumu, w'olabira omubaka yenna owa palamenti muteme. Toddamu kubuuza ate togamba nti ono waffe simanya wa Nuupu, ono wa bibiina simanya wa opposition, temuddamu kubuuza wa NRM muteme butemi. Bw'abaddukako n'abasimatuka munoonye famire ye oba munoonye wonna munaakwasiza ekimulumya. Tujje okununula Uganda tulina kujja palamenti mu ngalo za Museveni. Ekitongole ekiramuzi yakitwala, palamenti agitutte, security operative zonna zize, kati mukkiriza okubeera abaddu. Ekyamazima mulina kuyiwa musayi naye mulina kuyiwa kugwa mmwe. Omuntu kasajja n'abagamba mbu yabakiikiridde simanya wa opposition, temuddamu kukkiriza, tewali wa opposition aliyo. Era bonna betulowooza abaaliyo okusooka bonna bamaliriza nga bagenze mu ngalo za Museveni era nga baweereza Museveni. Bakatuntu, baabo baani bonna, Joyce Ssebuggwawo, Abedi Bwanika, Bampuuga, bonna ne bakutakalonda abato ba Hiridamani. Kati ani gogenda okwesiga nti teka terigenda kuyita. Mukwate amajambiya, muzoni nga regioni zammwe, ab'e Buganda mukole ku beewammwe, ab'e Busoga mukole ku b'e Busoga, ab'e Bugisu mukole ku b'e Bugisu, West Nile we mutyo, Toolo, Ankole, mwenna mugabane, buli muntu mutandike okwekwatiramu, mususpendinge palamenti. Bwe tutabajjaawo tujja kunyigirizibwa ate tumalirize nga tuyiyo omusaayi okusenga ne tulina okuyiwa olwaleero. Tusooke tusaanyewo palamenti. Mukama bawe omukisa. Kale ebigambo by'omusajja obiwulidde bulungi ennyo mukutu gwa Redson TV, wabula ngenda kuteekako disclaimer. Ebigambo by'owulidde ku mukutu guno si bya mukutu guno ate era si byaffe abaguddukanya, wabula bigambo by'abantu sekinnoomu. Era nga omukulu oyo ayina advice gy'awadde. Njagala kutegeeza nti gwagoberera yonna gy'osinzira okuba nga gy'otulabira. Genda mu comment section ombuulire okkiriziganya naye, era oba okkiriziganya naye olowooza ki ekyetaagisa okuba nga kikolebwa. Tuwuliziganye mu updates eziddako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'eddua. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku ddua. Okubeda nedda eddua zaabaawo, eddua zisomibwa, omuntu n'otereezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okukuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.